Ekitabo eky'ebyomumirembe gya Bassekabaka ekyokubiri. Essuula esooka. Awo Sulemaani mutabani wa Dawudi n'anywezebwa mu bwakabaka bwe, Mukama Katonda we n'aba naye, n'amugulumiza nnyo. Sulemaani n'ayogera ne Isirayiri yenna, abaami b'enkumi n'ab'ebikumi, n'abalamuzi, na buli mukulu mu Isirayiri yenna, emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe. Awo Sulemaani n'ekibiina kyonna wamu naye ne bagenda mu kifo ekigulumivu ekyali e Gibyoni, kubanga eyo yali eweema ya Katonda ey'okusisinkaniramu Musa omuddu wa Mukama gye yakola mu ddungu. Naye essanduuko ya Katonda Dawudi yali agirinnyisizza n'agiggya e Kiriyasuyalimu, n'agireeta mu kifo Dawudi kye yagitegekera, kubanga yali agikubidde eweema e Yerusaalemi. Era nate ekyoto eky'ekikomo Bezaleeri mutabani wa Uli mutabani wa Kuuli kye yakola kyali eyo mu maaso g'eweema ya Mukama. Sulemaani n'ekibiina ne bagendanga gye kiri. Sulemaani n'ayambukayo eri ekyoto eky'ekikomo mu maaso ga Mukama ekyali ku weema ey'okusisinkaniramu, n'aweerayo okwo ebiweebwayo ebyokebwa 1,000. Mu kiro ekyo Katonda n'alabikira Sulemaani n'amugamba nti, "Saba kye mba nkuwa." Sulemaani n'agamba Katonda nti, "Walaga Dawudi kitange ekisa kingi, n'onfuula kabaka mu kifo kye. Kale, Ayi Mukama Katonda, ekigambo kye wasuubiza Dawudi kitange kinywezebwe, kubanga onfudde kabaka w'abantu abafaanana enfuufu ey'oku nsi obungi. Mpa nno amagezi n'okumanya, nfulumenga nnyingirenga mu maaso g'abantu bano, kubanga ani ayinza okusalira emisango abantu bo bano abenkanidde awo obukulu?" Katonda n'agamba Sulemaani nti, "Kubanga ekyo kibadde mu mutima gwo, so tosabye bugagga, ebintu, newaakubadde ekitiibwa, newaakubadde obulamu bw'abo abakukyawa, so tosabye kuwangaala, naye weesabidde amagezi n'okumanya, osalirenga emisango abantu bange be nkufuulidde kabaka. Amagezi n'okumanya oweereddwa, era ndikuwa n'obugagga, n'ebintu, n'ekitiibwa, byatabanga nabyo n'omu ku bassekabaka abaakusooka, so tewaliba oluvannyuma lwo aliba nabyo." Awo Sulemaani n'ava ku lugendo lwe, n'ajja eri ekifo ekigulumivu ekyali e Gibyoni, ng'ava mu maaso g'eweema ey'okusisinkaniramu, n'ajja e Yerusaalemi, n'afuga Isirayiri. Sulemaani n'akuŋŋaanya amagaali n'abeebagala embalaasi, era yalina amagaali 1,400 n'abeebagala embalaasi 1,200 be yateeka mu bibuga eby'amagaali n'awaali kabaka e Yerusaalemi. Kabaka n'afuula ffeeza ne zaabu mu Yerusaalemi okuba ng'amayinja obungi, okuba ng'amayinja, n'emivule yagifuula okuba ng'emisukomooli egiri mu nsenyi obungi. Era embalaasi Sulemaani ze yalina baaziggyanga mu Misiri, abasuubuzi ba kabaka ne baziweebwanga bisibo, buli kisibo n'omuwendo gwakyo. Era eggaali baalikimanga nga balijja mu Misiri nga lijjirira sekeri 600 eza ffeeza, n'embalaasi ng'ejjirira 150. Era bassekabaka bonna ab'Abakiiti bwe batyo ne bassekabaka ab'e Busuuli baazigyangamu mu mukono gwabwe.